Kyeki kuletera okuwakanya okufa kw'omuntu. Anti TikTok zitususeeko zibika abantu abatafudde. Nze Baby Deo ku side ya music abadde nga mutabani wange. Kuba nze omu abamutandisa music okubeera nti afuuka Baby Deo abantu gwe bawulira. Yali ako mu mikono gyo mu ndongo. Yayitako mu mikono jange mu ndongo. Myaka nga jjaddi egyo. Si miwanvu nnyo naye gwe wawulirira nti wawulira oluyimba lwe baali bayita Kawanga. Abadde tanyiiga lugenderezo. Olw'omukazi nalaba akuba munne n'oluyipa. Abadde tanyiiga lugenderezo. Era nga banyiiga essaawa eno bwe yeetooloolamu akadakiika agenda okudda nga muli bumu. Nga yabyerabidde. Aba yabyerabidde. Mukama nze bwebaza okuba nga atusobozesezza abayimbi okutandika okuba nti twetegeera. Ng'ogyeko Mukama Federation tugyebaze. Era nze neebaza nnyo pulezidenti waffe nga tetuneebaza Federation nga yo. Kubanga Federation esobola okubaawo naye ng'omukulembeze ali awo bw'atyo bw'atyo. Nze nsinga okwebaza Kenzo. Muzeeyi oba akwokya abamu nga bakaaba. Kenzo oba njokya oba tanjokya nze mwebazaako ekintu kimu. Nina alubamu gye njagala okufulumya era yo egenda kubeerako ennyimba meka? Mukaaga. Alubamu eyo ngenda kugita mu mwezi gwa Kuna. Amaaso ku ki? Ku lutimbe nja kuba mmaze ogisabuukulula. Ndi mufumbiro. Era alubamu eyo okubasunirako akatono ennyo eriko oluyimba lwe bayita Nze nkola binyumira. Export TV to the world. Ennaku z'omwezi zabadde 2, omwezi baguyita gwa Mukutula Nsanja oba February omwaka 2024. Mukadde waffe amanyikiddwa nga Deo, Baby Deo. Nakkirira gye batambuliza emigongo ng'obwato. Kwabadde kuswalirwa kwa maanyi nnyo mu music industry. Era olunaku lwaleero nzikiriza negattibweko mukadde waffe mu music. Of course Deo abeera mwana gyali. Nze omwana Soda abe yakutte kamera tuli ku Gain Records ewa Verse Pro. Kyali wange Shine Alex yafuna ssente neyeewamba naye kyonna kye kiri nze gye ndi mukadde wange. Wanyiseo. Nkulamusizzaako taata. Nange nkulamusizza ssebo, nkulamusizza mukulu Soda. Nga bitalo. Munaye kibi nnyo. Bwe ziti enteekateeka za Mukama. Bwe yasazeewo. Bw'aba asazeewo. Amanya onakyeyanjula abe. Kuba kuwemula. Ekyo tekikyetaagisa bano abaana abato batandika be batanamanya naye ensi yonna yantegeera dda. Kyokka nno tokula. Okuva gyenva paka gyenkoma. Ng'ate era ntandika kuddamu era nze gundi. Nze Willy Mukabya. Ani atamanyi. Biba jjogo. Oyo abanjogereza abo. Anyway, katujjewo kaneeno tusimbule. Mukadde wange gwatulaba kkiriza nkwanjulire bakadde bange aba Cambridge Junior School. Lino essomero lye tukwatagana nalyo obudde buno. Balina day and boarding. Lirino kumpi wano mu kibuga Bombo Road vugako katini tuuka ku mabanda. Eba matugga bwotuuka ku mabanda opposite ne Semuto Road waliwo ekikubo ekyambuka awo nga ku petrol station ya gas ovugako almost kilometer emu okuva ku main otuuka ku ssomero. Essomero neno ddungi natuuseeyo era gye bujja ngenda kubamba wa details ezisingawo naye nga kyensinza osanyukira ku ssomero lino bw'otwala omwana ew'ekisulo ky'okoma okuwa school fees zokka. Naye bino ebisigadde mu faliso, bucketi, sowaani, bikopo, shoe polish, toothpaste, ebizigo n'ebintu byonna pen bitabo omwana abisanga ku ssomero. Gwe kyokola kwata mwana wo mutwala ku ssomero ebisigadde byonna kasowa school fees ebisigadde obisangayo. Balina ke baŋŋambye mbu eri abaana abazadde abatwala abaana ku masomero n'omwana n'abanga asenguka ewaka n'omutikka omufaliso n'omutikka enjeyo bano byo buli kimu just ebisale bijja mu nsawo yo kasamumalo bikkaanyaako omwana byonna abisanga ku ssomero. Balina day and boarding, balina ne daycare. So bagadde bange abali ebweru w'eggwanga mubonyeebonye nnyo nga amasomero simanyi abazadde bammwe be mulekera abaana mu byalo babalya ssente. Ngenda kuwa enamba y'essimu ofuna w'ogiwandiika. Nina 0752 52 86 54 ne ku WhatsApp kweri 0752
52 8651 oba 0773 0M 1412 bakubireko bawereza obubaka bakubulira ebisingawo abaana basoma bulungi abaana bali smart boogera oluzungu so nze nkozigiridde togamba sagamba mukadde wange amawulire g'okufa kwa Baby Deo gwe gakusangawo budde bwali bukyali bwa kumakya nnyo kitegeeza gansanga waka wange simu bidongo byemutera obutavaamu entakera nali ndi waka ne bambikira olina ngamba Baby Deo afudde nenze no nasooka nakubirowooza byakulimba kyekikuleetera okuwakanya okufa kw'omuntu anti TikTok zitususeeko zibika abantu abatafudde bayidawo oli mutuufu mu process eyo yennyini baabikirawo Charles wa Asia baamubika kale ne muzeeyi ono yennyini kakati bwe baba ne kunze baali bakikoze kakati mba sisobola kukakasizaawo mawulire ngaago ani akukakasa nti ddala Baby Deo efumba ewuwe evuunikiddwa nze kenyini nesitula nengenda bwe baali bagambye nti bwe bamututte ku mokyale emulago enda kutuukayo nga ddala kituufu kubanga Abuduyugunya ye mukwano yabadde mukwano gw'enfiira bulago nga tebateŋŋana malusu naddooko oli kati bwe mala omulaba nakintegeeza ninkakasa nti ddala Deo afudde fenno tubadde tuludde nga tetukyamuwulira nnyo mu music industry simanyi oba kyebagambira nti yagwa mpa ekigambo ekituufu kye mba nteekawo awo kitatyoboola waliwo omuntu okugwa ate waliwo n'okuva okuva mu kintu ekyo kyabaddeako n'owummula oba n'okyusa omulimu wayinza okuba nga obadde musuubuzi n'ogamba ate kakati kafuuke mulimi n'owummula ng'okyaweereza noga kati kansuse obwange kakati oyo aba tagudde bugwi aba akyusizza naye abadde akyapafominga abadde apafominga naye nga apafominga ekyo kyayagadde nga takyali oli yali anoonyeza ssente mu music ekitegeeza abadde yawummula nga yakyusa omulimu nga yadda mu mulimu ki ate omulimu gwe gubadde gwankisa mwenna mubadde mugumanyi saabaswa Alex ekigambo ekyo abadde yeeyita saabaswa yeeyita saabaswa muzeeyi ndowooza gwe emyaka gituluddeko olulimi luyinza okuba lwadda nnyo nga nze ne banywanyi bange ba abe tebabitegera saabaswa yaaba atya kiti ekyo sitera kigwamu nnyo era kaŋŋambire ddala sikimanyi ebintu ebyo Luganda ekiti kye bigwamu sibimanyi saagala nkulimba enyinza okwogera ebikyamu nyinza okwogera ebitali byebyo oba ranka zaabwe eyo mu byobuwangwa kati nze sibitegeera nnyo nze nange nina ekiti kyengwamu kirala nga tujjeko ebya saabaswa kuba gwetogwayo oli mu music Baby Deo oyinza munnyonnyola otya ng'omubadde omumanyi gaani nze Baby Deo ku saidi ya music abadde nga mutabani wange kuba nze omu abamutandisa music okubeera nti afuuka Baby Deo abantu gwe bawulira yalyako mu mikono gyo mu ndongo yayitako mu mikono gyange mu ndongo myaka nga jjaddi egyo si miwanvu nnyo naye gwe wowulirira nti wawulira oluyimba lwe baali bayita Kawanga bwe mbaseera biddaleka 2014 na 15 myaka okwetooloola awo 2010 tandike 2013 14 na 15 eyo emyaka egya Kawanga ekatufuukira problem kakati awo yali ali mu mikono gyange awo nayo yakolera Kawanga amaze okukola Kawanga twali naye mu kibiina kyange kibayita Talent Production ne tubeerako naye nga nze mutwala mu mastudio okugeza zena mutwale wa Jona era ndowooza namukubira oluyimba olwa Kawanga lwali lw'amaanyi kaŋŋambe nti mu budde obwo yali mu mikono gyange
n'atukuba Oliver Yanimba simanyi yali Rongo namba era ndowooza twaweereza ddala emyaka egyawera 2 nga tutambula naye nga tuli bumu kati n'abeerera ddala nti namutegeera nnyo. Enjawukana wamuta nti akuze oba bino byabayimbi batukeeseraga tokyasobola kuntegeerera. Omuntu bw'abeera naawe atuuka ekiseera n'agamba kati ate nange wano ntegeddewo naddala mu bya music oli bw'oba naye waliwo akaseera waatuuka nagamba mu butuufu ono kyabadde andaga nkitegedde nkakase kati nange nteekeddwa neewanirire si mu bubi nga banene abeerangira wali onziba nedda kino tekiba kya mu bubi omuntu alaba bulabi nti ddala kati watuusa asobola era n'omuta ne musigaza enkwatagana eyaddala era abadde yasigala nga mukwano gwange nnyo nga buli wandabira taata era Baby wabadde musajja kisooka gwe ngamba nti mukwata mpola nga tanyiiga yalwanirako mu kamera abadde tanyiiga lugenderezo olw'omukazi nalaba akuba munene oluyipa abadde tanyiiga lugenderezo era nga bwanyiiga essaawa eno bwe yeetooloolamu akadakiika agenda okudda nga muli bumu aba yabyerabidde mbw abadde musaazi nnyo alinga Shaina Alex era abadde asaaga nnyo ebintu bye nga byakusaaga na kuseka abadde asaaga nnyo ng'aseka buli kadde ng'omulaba ye wakulabira nga oteekeddwa okumulanga alina akamwenyumwenyu nga ne bwabeera n'ekibadde kimunyiga ennyo nnyo akikubuulira wayita akaseera ogenda kulaba kyakivuddeko nga teredaze mu mbeera abadde muntu wa mu bantu abadde teyeekuluntaza nga bonoolaba nti gundi yeekuluntaza abayimbi batera okweraga nga teyeeteeka mu biti byabeerazi tavimba ng'enjogera ennaku zino bweri kuvimba abadde tavimba ate nga teyeerabira gyayise kubanga yadde abadde yava mu music naye era nga bwansanga agamba taata wange waliwo statement gye yakola n'agamba mu abayimbi abeefuula abaliko ennaku zino muli eno mufubutuka n'amaleediyo n'amativi mbu munoonya hiti nze nakuba oluyimba olwo mu byalo nkola sente ekyaneggulo njoola statement eyo osobola gimulungula otya kuba abayimbi bangi abazikiridde bwe batyo ng'akuba oluyimba lumu nakkirira mu byalo yena enooneza akasente atakunoonya luyimba lulala anti music aliwo ati oyinza okukuba akayimba gwe n'olowooza katunze ensi yonna so nga katunze ekitundu nti ekitundu gundi abantu baawulira nnyo oluyimba lwo ne balutegeera nga bodde ewalala ate toba w'amaanyi kakati ayinza okuba nga bwe yakuba akayimba ke ng'alina ebitundu ebyamutegeera ennyo mu byalo Kawanga era kikyekyaguse kakati omusajja tayinza kulaba ng'alina gye bamutegeera ate yesibeku mu abatamutegeera nyakanyunyunse bwe Kawanga kuva 2013 eyo paka 2024 kyekiri ku music naawe bw'otunuulira n'ogamba kitundu kye kyasinga okuntegeera n'ogamba nti Masaka awo oba olina kwesiba ku Masaka naawe osobola okyogera olinayo ekitundu kyogamba nti kino ndi mwenye nze ndi wa ggwanga lyonna international oba ndi wansi yonna kubanga nze buli wentuuse teriyo gw'ojja kusanga nga tamanyi ennyimba zange era nga tazeetaaga buli omu alina lwanjagalako ekitegeeza nti ndi international muzeeyi okufa kwa kasina kwa Baby Deo yekka buli muyimbi afa nina ekintu kyendaba simanyi oba nammwe mukiraba omuyimbi tasobola kkeera ku makya nga mulamu n'afuna okunyigirizibwa kwalimu n'ayita bayimbi banne mwe tekibeeraliikiriza nga mmwe abaalaba kubanza ina believe nti Baby Deo tasobola wabeereddewo nga tasobola kufuna challenge n'ayita Kenzo kale federation yonna nejja nemubeererawo naye bwe yafudde abayimbi bonna buli omu ng'ayagala kwogera katuuti mwe tekibeeraliikiriza naye waliwo ebintu bye musiba ku bayimbi naye nga mwenna bye muli nze ndaba nti ekyo kiri mu bantu bonna ne mwe muli mu butaala nti abantu bonna baagala nnyo okufaayo kwoyo abaafudde so si ku bayimbi fekka
naye ensi yonna nti oyinza okubeera nga akantu katono nnyo n'okabirira omuntu nti nyambaayo omutwalo n'ali mugukuwa naye ate bw'oba ofudde n'agula keesi so nga yalemereddwa okuwaki omutwalo kwegamba ekyo kiri mu nsi yonna naye mwe mwafuuka kyakubalabirako tubalabirako nnyo anti kakati muli ttaala lwaki ffe abayimbi ebyaffe birabika nnyo nti tutunuuliddwa nnyo tuwulirwa nnyo tusuubirwamu nnyo tubalabirako tubakoppa nnyo tuli kyakulabirako kinene ekyo kikolebwa era ensi yonna kyekola senga nakyo tubadde tetukikola twali badde babi ekyokuŋŋaana ne muwaana omulamu ekyokuŋŋaana awagudde obuzibu ne tukola ki ffena ne tubeerawo ekyo nze ate nkiraba nti obwo buwanguzi bunene nnyo bwe tuba nga abayimbi tutuuse kubanga nze we nakulira bagamba nga nti n'akayimba kaaliwo nga bagamba abayimbi n'abayimbi tebaagalana kakati waaliwo obutakwatagana emabega eyo obwabeerangawo nga omuyimbi ne bw'aba afudde nga kizibu okulaba abayimbi abawera 10 abasobodde okubeera bulimu abeereri ng'avimbyemu era abantu baafanga ne bafuuyera eyo n'otabawuliza naye kakati kino wekituuse mukama nze mwebaza okubanga atusobozesezza abayimbi okutandika okuba nti twetegeera ng'ogyeko mukama federation tugyebaze era nze neebaza nnyo pulezidenti waffe nga tetuneebaza federation nga yo kubanga federation esobola okubaawo naye ng'omukulembeze ali awo bwatyo nze nsinga okwebaza Kenzo muzeeyi oba akwokya abamu nga bakaaba Kenzo oba njokya oba tanjokya ze mwebazaako ekintu kimu ekisooka kwe kugatta abayimbi abayimbi kibadde kizibu nnyo okubeera awamu nga mulina ambulera ebagatta nga tulina ekitugattira awamu naye nze ndaba afubye okulaba nga abayimbi tuba kimu era kati waliwo obuweerero n'entalo ezaali ennyingi ennyo mu bayimbi ono alwanyisa ono alwanyisa oli nazo okuba nga zikkakkanye ku kyentalo mpa Kenzo credit omuyimbi Rickman yabadde n'olutalo lw'amaanyi ne grenade era omu n'awaabira munne n'amuteeka mu ki n'amusiba naye we yavuddeeyo n'abayita n'abateeka wamu n'agamba Rickman sonyiwa munno grenade n'abagatta awo nyinza omuwa credit ya kakati mu nsonga eyo nze neebaza Kenzo ate era nsaba ne bayimbi bannange tugenderaawo mwegatteko kubanga ekyo nali nakikaabirira dda nalabanga abantu abalala bwe wabangawo obuzibu nga ndaba bakwatizza wamu mu kufiirwa mu bintuntu ebirala byonna ebiddiriŋŋana kyabanga nti tuba wamu naye abayimbi twali tetubangako wamu nze ntandise okuyimba ng'omuyimbi abakululwe nga kizibu okusanga gundi nga yeegase ne gundi tugeze basudde alina Livingstone Kasozi byali bizibu nnyo olubadde lutalo lunene omuyimbi okwegatta ne muyimbi munne ne wabaawo ekikolebwa naye kakati ku ssaawa eno ndaba omuyimbi bw'abaako ekizibu abayimbi tuvaayo ne tukwatira wamu bangamba mbu sente zibagatta nnyo ne muva ne ku mulamu gwa copyright anti kakati mwali musuubira bilioni 13 sooka weebuuze tutandise okwegatta nga tetuwulirayo kasente konna kati bino ebya sente oba gyeziri oba ziribaayo oba teziribaayo ebyo bijja tusanga ffe nga tukwatagana ngaera tukolagana bangambye akasente kazze kali mu microfinance kakwewola naffe tujja kisanyukira kubanga tekasoose mu ffe nimwade mumayika akutematema mpaaka ekifiizi luseeko nange nzirukeko ababadde bakogerera obubi nti abo abayimbi babayidde omudidi babayidde sente zandizimbye kiruddu zaali zimbye kiruddu nze ndaba nti badde boogerera bwereere akasente kano akazze
kazze mu bantu mu bitongole ebirala byonna abasuubuzi kajja mu balimi kagendayo mu balunzi katuuka buli wamu katuuka kankakase nti abayimbi ffe tusembyeyo kati bwe kaba katuuseeko ne mu bayimbi nze sikalaba mu buzibu era kabadde kasaanira kubanga tuli bayimbi ba ggwanga ate tugase tuli baweereza ate tugase ggwanga nakuba bagamba mugundi munkyamu temubula temubula mulimu abasomesa eryo n'abatuwabya enewe tetujja boogerako twalabye amaziiko aga Baby Deo gabadde geesulise nnyo ku byobuwangwa golowooza lwaki ebyo sisobola kubigendako nnyo naye olw'ensonga nga bwe nagambye nti ebyobuwangwa nze sibimanyi nnyo sisobola kubyogerera wabula nze njogerera nnyo singa kibadde eno ewaffe mu ddiini ndi musajja mulokole kakati nze ndaba nti ye bw'aba yasala eddiiro nadda mu byobuwangwa ekyo kiba kibadde mu ye ng'omuntu naye tekiriyo lw'abayimbi buli muntu abaako nekyayagala era na buli muntu abaako nekyategeera kati kiri kwoyo bwe kibaddeko tokirinako taabu muganzi kambugoze nze sikirinako buzibu kubanga ekyo naye kiyayagala omuntu tebayinza mugaana kyakola ki Kayanja yagambye aho yagenze dda mu geyeena naye era naye yakyeyogerera tulina ka audio ke twafunye nga kagamba nze ngenda okuba kumira omuliro gwa geyeena omwana nalabye Kayanja n'agamba abasabiza abayaye obuyaye wali ku ntaana bakanze bakumya omuliro bagamba abasamize bonna babaddeko baffeera babazise Baby Deo ebikolwa ebyabadde awo sirina kyenyinza kubyogerako kati nganze omulokole wabula ngamba mugambi neŋŋamba Katonda asaasire ensi ye abe omwana Kayanja yagambye baba basamize bonna babadde awo kuliko ayinza okulaga ewe gy'asula Katonda nze nsaba obusabi Katonda ayongere okusaasira ensi ye ayongere okusaasira ensi ye kubanga bisiina kyenyinza kubyogerako waliwo ekintu Baby Deo by the way naadde ngobera nnyo ensonga zino waliwo ekintu kyeyagamba munywanyi we kyeyabotodde oluvannyuma ennyo nti agenda wummula endongo akwate ku mijiji emito pointi eyo nkulu amwe abasigaddewo muzeeyi twagala mijiji mito emijiji emito twali gyagadde era twagala nnyo gikwatirako ffe twakitandikako nga bannakomawo ate kibiina ki komawo kyekibiina ekitwala bakadongo kamu bonna mu ggwanga ani akigulira kikofiira oba gwe nawulirako nga weeronze si byakweronda bannonda akikulembera ku budde buno ye munnaffe Fred Sebatta ye kiyamaani waakyo ze vaisi waakyo kale ffe obuufu obwo bw'okuyamba ku mijiji emito tubulina nnyo era ffe twabutandikako dda era tulina betukutteko abaweerera ddala abanaatera okufuluma abantu nga 6 nga bali mu layini y'akadongo kamu baapukamingi abantu 6 tusuubira okubafulumya mu bbanga eritali wawala mu mwaka guno gwennyini nga tumaze okubakolera zi audio zaabwe tuddako okubakolera vidiyo ng'akabonerako okulaga ku mijiji emito okubakwatirako okusobola okubeera nti tufunayo ku mijiji emito nti omuyimbi bw'abanga abadde alemereddwa kukola audio mulungi ne tumuyambako bw'aba alemereddwa okukola vidiyo ennungi ne tumuyambako alemereddwa okuteeka oluyimba lwe ku tibbi biki nakyo ne tumukwatirako mpola bwe tutyo tetulina nnyo naffe naye akatono ketulina ketusunirako bannaffe oza tuyinza okwerekeza nti tubuulidde kiri mu ffumbiro ekiri mu ffumbiro nabagambye bwe nti nze nzirayo ku nkola eri enkadde
emabega twafulumyanga ennyimba omuntu ne yeesunga teepu yo ng'era tasuubirako luyimba lumu ng'asuubira teepu eyegenda okufuluma nti ejja kubako ennyimba 6. ye alubamu y'ennaku zino kakati ye alubamu ennaku zino kati nze njagala kuddayo ku nkola eyo nina alubamu gye njagala okufulumya era yo egenda kubeerako ennyimba meka 6. alubamu eyo ngenda kugita mu mwezi gwa 4 amaaso kuki ku lutimbe nja kuba maze ogisabuukulula ndi mufumbiro era alubamu eyo okubasunirako akatono ennyo eriko oluyimba lwe bayita nze nkola binyumira kola byenjagala gwe bitanyumira ng'obireka oli bwabuuza lwaki muzeeyi alina dread nti nze nkola binyumira byokka gwe tobinyumiddwa nze binyumira kati alubamu eyo era alubamu eyo nagituumye nkola binyumira nga kuliko obuyimba nga olwo lwennyini nkola binyumira kuliko basingo maaza tutuuleko n'abaana ennyiriri zaffe n'endala nnyingi eziri ku alubamu eyo naye nga bwonna bupya mpozi saakubye bupya bwereere ku bwonna kuggwayo nazzeemukko ne ku bumu nzuukuse ng'okugeza nga Kayanda abantu banyumirwa nnyo Kayanda nfunye abantu bangi nnyo nga bagamba lwaki totuddiramu Kayanda namuzzeemu abantu bamwesunge kumuzina buzinyi mu kirapu kugamba naffe omulembe gwaffe otugasse kakati ku mulembe gwammwe kati mukubidde ku mulembe gwammwe so si mukubidde ku guli ogwayita muzeeyo nnyuka ddi endongo kuba buli kanaku okola nga yakatandika endongo togifuula mupiira kubanga olaba n'ab'omupiira bw'ava mu kugusamba wali afuuka kooki kati ate lwaki osuubira nti nnyinyoke nga nakati bakyambuuza bupya era yesunga Willy Mukabya ogamba nti kuba waliwo omwana mulenzi wa Fangoni yatugamba mu Desemba w'omwaka ogwedda nnyuka twagenda ate atwongedde endongo abantu bonna ekibanyula mu muziki nga guno kibeera nti bw'aba takyasobola bw'otuuka okuba nga tokyasobola awoyinza okutegeeza eggwanga nti bannange awanyuwaawo obanga okyasobola omutego kyakuweereza okyasobola okuweereza abawagizi bo bakyanyumirwa byokola kakati atuukeera otya n'ogamba mbu ate kati mpumudde gaasi okyayina gaasi wokyamuyina ng'ogamba ate kakati mpumudde endongo awo oba olimba era buli bw'owuliranga nga avuddeyo naga kakati mpumudde aba aweddemu ng'alaba takyasobola muzeeyi tetuyinza kukuta nga towaddeyo obubaka naddala eri bannayuganda adde bawagira bebiddeyo beko ne famire yo obubaka obusembayo ffe tuve wano abadde bawagira bebiddeyo naddala mbasaasidde bannange kibi nnyo kibi ddala kubanga buli muntu abaako omuntu gwadde awulira nga amukolera ekirungi naye munnange Katonda bw'atyo bwayakisazeewo bw'atyo bwe yayagadde bannaye mbasaasiddeko naye ne mbagamba tusigale nga tuwagira bebideo byabadde obuyimba bwabadde akola ki bwabadde atuweereza pozi n'abo balina obusobozi okuyambako ku baana ba bebideo kubanga kyenkakasa alisa abaana nga bato nnyo bw'abanga naye abadde akyali muvubuka muto etegeeza n'abaana babadde baki badde bato mpozi waba walina obusobozi obunayamba ku baana tujja kisanyukira nnyo n'abalina abaana abaleeta abayimbi muzaala n'abadde balina abaana nga batya okubaleeta kati kekadde okukubaleeta muzeeyi naffe wonaafa tubasuubireyo ab'ebweru nze abange mbakuŋŋaanya nga ndi mulamu naye tebaggwayo era oyo goliraba alenso omwana n'agamba yono wagundi yaba yeetaga mboko nze abange mbayita nze teri mwana wange gwe nkukusa era obubaka tubuyiseewo nti alina omwana wamuzeeyi Willy Mukabya muleete era gwe abadde amusuubira okumukukusa owedde nze abaana abange bonna mbamanyi abaana abange bonna babaleeta wendi batera oleetaleetako ogwo ate lwaki bati babaleeta siri musajja
ate baba tebakuletedde ku mwana oba oli musajja naawe bano abalina abagamba mbu balina beera waka nga mbakuŋŋanyiza wendi abo basi basajja nga batya ngaali mu nju mwali mwe muli abaana be bokka owaye naye obusajja bwe buba buli awo naye nze gwe nkakasa omusajja bamuleeterayo ku mwana atonyezaako ebweru omwana najja bigambo bya muzeeyi kyali negubigwa byokya naye mukkirize naffe tugate eddoboozi lyaffe kulirye tuwagalize mukadde waffe bebidewo ekiwumula ekyemirembe ne famire tugigumye ne bannayuganda abadde bamwagala naye siyinza butakwagaliza nsiibula nkujjukiza Cambridge Junior School nolisangibwa Matugga Kito Bombo Road gwe kasootuuka ku mabanda we bayita ku mabanda kino kikubo kikirira Semuto opposite kikubo ekikirira Semuto bayida ekikubo petrol station ya gas kwegwerako bweti ekikubo kyambukaawo kilomita egi ng'otuuse ku ssomero ebizimbe birungi abasomesa batendeke balina keya eri abaana oluzungu balwogera ko curricular activities omuli okuyimba kuwuga art and craft omwana agenda ova mu ssomero ng'abanguse mu bintu biki bingi so gwe wennaagala omutwala balina day and boarding balina ne day care bwagala otwalayo omwana wo ku ssomero owaayo school fees zokka ebisigadde bino ebyokukozesa mu kiraasi kitabo peeni seeti byonna bya ssomero bino eby'omu dormitory byonna bya ssomero agenda Justin akakeesi bulangiti nasuuka so okumanya ebisingawo kuba ku 0752 teekawo 52 865 eyo ya director oba 0773 0M1412 omanye ebisingawo awo nkuwadde ekikolo n'eddagala mukama katonda omulungi akunkuumire tusisinkane olundi subscribing commenting sharing YouTube TikTok Facebook wonna we tuli Export TV to the world.